kweyagala okulungama ihdina sirata almustaqim tolabanga bw'osaala eswala oyolekera Kaaba. Yes, kituufu. Oyolekera Kaaba. Tolabanga oba oli kwetooloola tawaafu oba oli ku bulungamu. Kati ebyo byonna byonna Allah okubanga abikutegeezezza nti ennyumba eyasooka okuteekebwa yoyo eri e Makka ate ng'ennyumba eyo ya mukisa weeyambise gwe omuntu ali wano ogende okole hijja oluvannyuma osabe baraka za Allah emikisa gya Allah ng'osinziirira ku kifo ekyo era n'obulungamu lil alamin eri ebitonde byonna. Akati aya eno okukka yajja nti abayahudi ana lyahuda qalu lilmuslimin abayahudi baali beewaanira ku basiraamu ebiseera ebyo nga bagamba nti baitul maqdisi qiblatuna wahuwa afdalu min alkaaba tife enyumba eye baitul maqdis e Jerusalem eri yesinga Kaaba era bwebwolekero bwaffe ye kibula yaffe gye tutunuulira nga tukola ki nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqdam ate nga bagamba nti ye yasookera ddala. Yes sir. Wa huwa muhajirul anbiya ate ne bannabbi basengukira eyo ne bawangaalirayo. Ebyo bigambo by'Abayahudi baali babyogera. Era mujjukira bulungi mujja kunsonyiwa bannange nti eswala okusooka okusaalibwa baali boolekera Baitul Maqdis okumala emyezi 16 naye nga nabbi muli kimulumiriza nti nandibadde ensaala eswala eno nga ntunuulidde Kaaba nga Allah bagamba nti kad nara taqalluba wajhika fi ssama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara almasjid alharam. Nabbi yali asaba nnyo ai Allah mpa obusobozi ndabanga nandibadde nga nsaala eswala eno nga nkola ki nga ntunuulidde Makka naye Allah nayiseeteeka nagamba nti fawalli wajhaka shatara almasjid alharam kati kyusa obwolekero obuzeewa obuzze Makka. Nabbi n'asanyuka akati nekibanga kyavaayo bulungi nekinyonyoka nga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka enyumba yasooka okuzimbibwa okolerwawo ibada yeye enyumba eye Makka etali Baitul Maqdis. Allah najjawo kiri eky'Abayahudi abagambanga nti Baitul Maqdis ye yasooka wabula Kaaba ye yakola ki ye yasooka. N'olwekyo ekyo Allah nabanga akimazeewo. Wogenda mu hadithi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Dharr agamba nti qultu ya Rasulallah nabuza wange Nabii sallallahu alaihi wasallam ayi masjid udhiya fil ardi awwalan sinzizo ki lyasooka okuteekebwa mu nsi. Allah Nabii sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti al masjid al haram eyo enyumba eyawa eyenkaaba oluvannyuma Baitul Maqdis. Akati lwaki Allah yakitwala okukinyonyola kyandibadde nga kisigala nga mutamanyi nyumba ki yakola ki eyasooka mu byafaayo Kaaba eno yaliwo. Abamanyi batunyonyola nti amataba ga Nuhu alayhi salam gagisaanyaawo ne wasigala omusingi kyova olaba Allah yalagira jjajja waffe Ibrahim okugizimba yamugamba wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt kwegamba Ibrahim alayhi salam yasinga nange omusingi weeguli n'atandika okwongera ku musingi okukola ki okugizimba makulu nti yaliwo dda eyinza okubanga lusi yazimbwa ne ku mulembe gwa Adamu alayhi salam tomanyi eyo tetusobola kugendayo nnyo naye ng'omusingi gwakola ki gwaliwo nebanga nyumba ya njawulo Allah yagiteekawo n'atwagaliza ffenna buli muntu agenda akole ki atuukewo. Akati ekisooka kankubuuze kino tolabanga mu byafaayo Allah subhanahu wa ta'ala okuusa Adamu alayhi salam mu nsi
ensisinkano ya Adamu alayhi salamu ne Hawa basisinkana mu Arafa. Si bwe kiri? Naye Allah agamba nti ennyumba eyasooka okuteekebwa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Olowooza nti Adamu tayinza mu ndabe eyange nze enyangu ngamba nti Allah wabanga yafuula ekifo ekyo nga kyanjawulo ayinza okuba nga teyakiraga Adamu. Oba okiraba? Yes. Basisinkanye mu Arafa. Okuva mu Arafa ogenda okutuuka wali Makka kilomita ziringa 8. Okay. Zokka. Yes. Eyo katuveeyo. Akati ne kibanga ekifo ekyo kyetaagisa buli muntu yenna abeere ng'akituukamu. Okiraba? Kati Allah n'agamba nti fihi ayatun bayinatu. Mu kifo ekyo Makka Kaaba mulimu obubonero bwa kunala obw'enjawulo obutegeerekeka. Allah n'asunayo akabonero kamu maqamu Ibrahim. Ekifo kyani kya Ibrahim alayhi salamu yayimirira nga asaba. Kati wano wenjagadde okunyonyolera ddala. Ibrahim yazimba Kaaba. Kaaba mubarakan ya mikisa wa hudan lil alamin. Atenga kyabulungamu eri ebitonde byonna. Akati Ibrahim alayhi salamu maqamu Ibrahim yayimirira nga asaba. Yagamba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah kilizo omulimu guno gwe tukoze eki gwe tukoze. Teyasaba Kaaba. Agizimbye. Kaaba ya mukisa Allah nga banyonyodde. Naye Ibrahim ayimirire makamu Ibrahim asaba Allah fule nyumba enebere yaki ya mukisa. Era omukisa ne gubanga weguli Allah yaguteekawo. Akati mu aya nanagamba nti wa adhini fi nnas bil hajj. Kati kola abantu babeere nga bajja okola ki okola hijja. Akati Ibrahim asaba Allah subhanahu wa ta'ala nga agamba nti nanywera fi ayatun bayinatu maqamu Ibrahim. Agamba wa man dakhalahu kana amina. Omuntu ayingira mu Makka buuza bahaji batu mirembe gye babeera njo mu Makka. Makka kye kifo ekisinga okubeera ekyemirembe. Gwe olaba tubeera kati ku mikolo ono gwe tubeera. Yes. Naye n'ogenda owulira onaakoze ono bw'ati onaakoze bw'ati ebirango ne biyitinga naye wali abantu tubeera miliyoni na miliyoni mu kifo eki kimu. Naye osiŋŋaana nga emirembe egiri wali oli nobwakukoonako olaba nga akukwatako nti nsonyiwa. Muli mutwawaafu mwetolola okwetolola okumugenda ne mukoonagana oli n'olaba nga akoze eki. Kwegamba walaba oli wakulaba nga obuguutana oli nga atambula nakukwatako nti nakuwasa nti tobuguutana kugenda mpola. Okiraba? Akati ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akinyonyola. Kati Allah wamaliza n'agamba nti n'olw'ensonga eyo byenkunyonyodde ebyo walillahi ala nnasi hijjul baiti. Kati mmwe etteeka Allah lyatuwa abatuwuliriza mwenna buli muntu kugenda kulambula ennyumba eyokola hijja. Ebirungi biri byenzize nga nkunyonyola. Allah takulekedde mwawo. Kati ayisizza ekiragiro etteeka nti munnange kola ki nawe genda yoolabe. Oba okiraba? Mpulira. Akati ebizimbe nga bingi mu Makka. Temulaba nti waliwo n'ekizimbe kye baakateekawo ekiwanvu ekyo kiriko saawa. Okirengera mu bifaananyi. Kiri recent. Tekinnamala myaka 10 ekizimbe ekyo. Tekinnaba. Batandika okukizimba nga weetuli tugenda Makka tulaba basenda. Bakirinnyisa. Naye ng'ogyeko abantu okuteekayo ebirowoozo okutunuulira saawa we batandika okwazina kubeerako ebyewunyisa ku saawa egyo babiteekako egenda n'emaasa ekiro emulika n'ekuba n'ekugulu etaala ebire bwe bibeerako olaba naye ebyo ebintu omuntu abiteekako birowoozo naye buli muntu omutima guba guwankawanka ogenda wali wansi ku Kaaba muvale ennyumba eriko omulyango gumu tekuli ddirisa naye otunuulira ekizimbe nawe ne weewuunya n'ogamba naye obeera mu mativu ng'oli wali kuba waliwo
nze segomba ngoti oba nkwateko ku nyumba kina yogera n'olaba nti akangende nkwateko ku nyumba ya Mungu eno okiraba osigala tufiira ku ekyo akati eyo nyumba yanjawulo kati Allah kwe kugamba abantu bagende batuukirize empaki batuukeko ne mu kifo ekyo yatuteekerawo ffe abantu naye Allah n'agamba nti manistata ku muntu alina obuki obusobozi kati Allah nawewuzaamu ng'akimanyi nti akaseera bwe kabo yagiteekerawo abantu webali myaka mingi waliwo abajja okubeera ewala naye okubeera ewala bajja kubeera bantu bannaddiini nnyo naye ng'obusobozi tebalina. Olaba kati wano Sheikh Kasimu agambye nti alaba bulabi abakola ki abagenda naye okusinziira mu nniya ye abekubeera n'obusobozi yandibadde yakola ki yagenda naye obusobozi talina katoyo n'abeera nga Allah amusaasirire mu layini eyo era kati ogambyeko ensonga ng'obuuza Haji lwaki yagenda yayagala okuddayo yamanye ebirungo ebiriyo yamanye ebirungo ebikola ki ebiriyo naye omuntu waba nga tannagenda maka tasobola kumanya birungi bikola ki ebiriyo akati ebyo byonna bigenda ne bijja nga Allah aba atwagaliza obusobozi obwo manistata ilayhi sabila ati Allah n'amaliriza etteeka n'agamba nti waman kafara omuntu aganyi fa inna Allaha ghaniyun anil alamin Allah ye mugagga wele wakuduulira oba nukola oba ukola shiri suuli tekuli percentage nti bw'osasula ayijja tekuliko yakulese n'olwekyo ffe katukubiriza abantu sisobola kujja wano mu studio ng'ayogera ku bya hijja nesisooka kutangaaza bantu nsonga zino okubanga bakola ki bakola hijja kubanga ekifo kino Allah yatuteekerawo kutegeeza abantu katweyambisa amateeka ge tubannyonnyole